Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi wa salatu wa salam wa ba'd. Amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala atusobosezza okubeera nga tusinkana olunaku lwa leero era nga tugenda kweyongerayo mu maaso n'ekitabo kyaffe ekya kitaabu tawhidi, era tugenda kubeera nga tugenda ku mulyango gwaffe ogw'omunaana ogubeera nga gugamba nti baabu man tabarraka bishajaratin aw hajarin wa nahwihima. Ti omulyango kutegeeza ki? Ti omuntu yenna abeera nga ateekawo oba abeera nga asinza, tugamba okusinza oba n'agenda ku miti n'agisaba baraka oba amayinja n'ebeera nga bigyefaanaganiriza mu byo tulinamu ebisenge oba nti omuntu abamu bagenda ku kabuli n'ebifaanana. Ebyo nno bye tugenda okubeera nga tusomako. Biramula bitya? Bikola bitya? Era bikola aba agwawa mu Busiraamu. Nga tweyongerayo mu maaso ne aya yaffe ebeera ng'egamba nti afara'aytum llaata wal uzza wa manaata thalithata al ukhra. Ti aya ebeera ng'egamba nti abaffe mulowooza laata linnya lya musajja. Abamu abamanyi bwe batugamba linnya lya musajja, yali musajja mukkiriza ng'era yali abantu abajja mu hijja ng'abeera ng'abawa obuuti n'emmere okubeera nga bakola ki? Balya. Naye omusajja oyo amala okufa, kabuli ye kigambibwa nti abantu bagendangayo ne bagyetooloola, abamu ne bagisaba emikisa olw'okuba nti omusajja yali waki? Yali mulongoofu. Kati mu kyo ne babeera ng'ate bakola okukola ki? Okubeera nga bagenda basaba baraka mu kabuli n'okubeera nga bagyetooloola okukisaba. Uzza nonno eryo lyali ssanamu, nalyo lyaliwo ku mulembe gwa nedda, lyaliwo Abakuraishi be baali bakola ki? Balisinza, era nga lisangibwa bwemba seerabidde Taif, era nti ogwo gwalinga muti ogw'amasansa. Abasajja Abakuraishi bagendanga ne bakola ki? Ne bagusinza. Baali era baguteekako sitra nga babeera bagusinza ne bagusaba bye bagusaba n'ebisigalidde. Naye falhamdulillah omuti ogwo kyemmanyi kati tegukyaliyo kasita omubaka nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakonkaringa Obusiraamu gwatemebwa. Naye kigambibwa gwatemebwa emirundi ng'esatu. Gwatemebwa mu kusooka era ne guddamu ne gutemebwa, ng'abantu abamu bwe bajja bwe bamanya nti waaliwo omuti bwe baddamu bwe bakola ki? Bagusinza. Naye alhamdulillah kati tegukyaliwo. Ne Manaata lyo lyali ssanamu, nalyo lyali jjinja, nalyo nga bakola ki? Lisinzibwa. Nonno Allah subhanahu wa ta'ala agamba ebyo bye musinza mulowooza birina omugaso. Era omuntu yenna asinza ebintu ebitali Allah, bye tugambye amayinja, omuli emiti n'ebisigalidde, nonno abeera ng'akoleze eki? Agasse ku Allah, olw'okuba aba akutte ebintu ebyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala n'abiwaate ekitonde kye ekirala, oba ogasse kwani? Allahu subhanahu wa ta'ala. Era eyebeera shirikul akbar, nga twagamba nti omuntu akola shiriki omunene amujja mu ki? Mu Busiraamu. Ne tubeera nga tweyongerayo ne hadithi ya Waqid al-Laythi abeera nga atugamba nti lumu baali batambula n'omubaka nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga bagenda Hunaina. Bwe baali bagenda ne bayita ku bantu abakafiiri. Baali ku muti nga batadde ebiso byabwe nga babitadde ku matabi nga birengejja, nga bwe balaamirizaako okubeera nga ki? Bafuna emikisa oba ebiso ebyo Allah yasinga okumanya lwaki baali babitaddeko oba babeere nga bawangula mu ntalo zaabwe n'ebisigalidde. Kati nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali atambula n'abamu ku Basiraamu, katugamba abapya. Abasiraamu abo basahaba ne babeera nga bagamba omubaka nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, naffe tufunireyo omuti tubeere nga tuteekako ebiso byaffe. Bo balowooza nti kye basaba kiki? Kirungi. Ti nabo babeere nga bateekako ki? Ebiso byabwe basabe bibeere nga balina baraka mu biso byabwe nga kitema n'ebisigalidde. Omubaka nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabeera ng'anyiiga. Nekunyiiga n'agamba nti Allahu akbar.
amala okyogera ekyo nga kwegamba yeewuunya abantu baali nabo n'abagamba enkola gye mukoze yeefaanaganyizaako n'eyaba Bani Israil. Babeera nga bagamba Musa naye abeere nga abateerawo Katonda gwe basiiza atali ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Nonno nga mukyewuunyisa bagamba nabbi Musa abateerewo Katonda waabwe omulala, ate nga bamaze okukola ki? Yebeera nga amaze okubasomosa gundi Red Sea, Firawuna amaze okufa, naye nga nabo baagala babeere nga basinzayo Katonda omulala atali ani? Allah. Kwegamba omubaka yabeewuunya n'abeera nga bagamba kyemukola nno kyefaanaganiza ki n'aba Bani Israil kye baakola, wankubadde baali basaba Allah babateerewo Katonda oba essanamu, ne bano baali basaba nno ekintu babateerewo omuti gwe basaba ekitali kituufu, nti bali mu buyiza bwa Allah ate baagala buwa ekitonde ekirala. Kwegamba omubaka yabeera nga abanyiigira n'abanyiigira era n'abagamba ekikolwa ekyo, n'ayongerayo ng'abagamba ekikolwa ekyo singa mubeera mukikoze mujja kuba mwefaanaganyiza abo abantu abakola ki? Abatusooka. Nekyo tufunamu ki? Musomo gwaffe gwe tufunamu nti mu bino tebyeyawulira kiri amu nti omuntu asinza ekintu ekitali Allah oba asaba ekintu ekitali Allah. Makamu Ibrahim abamu bamanyi okugenda ne bagikwatako ne beesimulako nti bafune emikisa. Abamu bamanyi okugenda ku kisenge ky'omubaka ne bakwatako. Abamu bamanyi okugenda kabuli we ziri ne balondawo obutakataka n'ebisigalidde. Nonno ebyo bagamba byonna bigattibwa mu eyo mu guno omulyango gwe tukola ki? Gwe tusoma oba ogasse ku Allah, okubeera ng'osaba ekintu ekitali ani? Allah. Ne we kiba ki kyonna oba ogudde nno mu kabi oba okoze shiriki al-akbar, shiriki omunene, oyo nno shiriki abeera ng'akujja mu busiraamu era nga ayinza okuleetera okubeera mu muliro lubeerera. N'olwekyo tulina okubeera nga twekuuma n'okubeera nga twegendereza n'okumanya eddiini lyaffe. Tulina okubeera nga tumanya eddiini lyaffe okusooka, then ne tumanya kalica. Nonnaawo nno kalica bijja kubeera nga bitukola ki? Bitwagwira. Abamu mu ffe mumanyi okugoberera ebintu by'obuwangwa okusinga ate eddiini. Tulina tusoosowaza ddiini, then ne tudda ku bintu by'obuwangwa okubeera nga twewala okugwa mu kabi k'okubeera nga tugatta ku Allahu subhanahu wa ta'ala. N'ekirala okubeera nga wosanga omuntu ng'agatta ku Allah, beera nga omugamba oba mulabula omugamba ekyo nno kiki? Kibi. Olaba ne basahaba babeera nga balabulwa, bo baali balowooza nno basaba kintu kirungi naye baali basaba ekintu ekibi ddala. N'olwekyo mbeera nga mbakubiriza baganda baffe okubeera nga tweyongerayo ddala okumanya eddiini busiraamu, okubeera nga twewala okubeera nga tugatta ku Allahu subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo mbeera nga mbasiibula insha Allah, saba Allah subhanahu wa ta'ala atubeere nga tusinkana ku episode eddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.